eno kawedde mudda twaswadde Mathias Mpuuga Nsamba aweddeyo ddono kati amaze ddala n'asalirawo ddala neyegattira ddala ku NRM ne banne babbalamu Frank Gashumba ne munywanyi we Dr. Abedi Bwanika badde batambuzanga ensonga bulijjo twebuuza entale z'e Masaka ziri ku ki naye nga just bano abasajja babiri be bali emabega waazo ate nga teziriwo nno entalo ntiziri mu bantu ba mwananchi wabula nga bakulembeza babiri olwokuba nti baalya ensimbi babasasula bakole omulimu gwabwe ate nno olwaleero njagala tugende mpolampola bwe tuti awo nkutwala tuli kimanya kyabakuza ekimanya kyabakuza wano we wali yafeesi ya Dr. Abedi Bwanika n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba woofiisi eno bulijjo basinziira okukola obubinjabinja nebagamba mbu abanupu beegasse ku ki ku national ku NRM kati olwaleero bayingiridde ddala mu woofiisi ya Dr. Abedi Bwanika n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era nga bw'ogiraba ebifaananyi si bipya nti baakabiteekamu naye bikadde obiraba eno yafeesi ya mukulu Dr. Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba be bagisasula be bagimaintaininga abantu abagibiramu be babasasula be babeezaawo katwala Balamu Balugahale Frank Gashumba ne kaguruupu kaabwe akakali ensimbi z'omuwoomusolo bakyaliddeko banywanyi baabwe mu yafeesi yaabwe mwe basanze nga baatekamu n'ebifaananyi by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga yaliko amasannyalaze yabasuubira nti yajja okubalisawo mu kalulu era balina okutambula ne Kyagulanyi ate ne batambulako eno kakati nno oluvannyuma lw'ebbanga erinengadde balya ssente za General Kaguta Museveni nga bagamba gundi mweyogere nga baganya okweyogera gundi mweyogere nga baganya okweyogera kwe kujjayo bwino yavudde mu parliament kubeyo bwino Kyagulanyi yamuggyeyo wabula abantu abasinga obungi era bali mu buyinza bwa parliament ba NRM ba Museveni be baggyeyo bwino oyo nga baagala Mathias Mpuuga Nsamba ssente z'abadde alya akole omulimu ogubadde guzikozesa ng'atya ogukola ne bajjayo ne bamuswaza kati oluvannyuma lw'okumuswaza ne yafeesi bagibagubyemu babagambye no wafeesi ffe tuli wa ssente zigisasula muve mu woofiisi yaffe abasajja baddusa entatinta ne bagivaamu ne balekayo woofiisi ne bagikwasa butereevu bukumbakutu bakama baabwe nga bayita mulenzi oyo gwe mulaba atadde ayasaamiridde bw'ati oyo gwe bayitamu gwe bakozesa emirimu gino kati bo baalya bawoono agguse ekintu bo ne beekweka eno naye kati bali bakyogedde lwatu bakikoze kamanye nti wali tukyalina kyakukola abasajja mu woofiisi yaabwe era ne bagitwala mu butongole bino biri kimanya kyabakuza mu woofiisi ya Abedi Bwanika n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba be baba ebitiibwa be baatendeka abamaze emyaka emingi abamaze ebyasa n'ebisiibo nga babatendeka engeri munange y'okuba abakulembeze okugyako Museveni nga mulya naye ndoza mutulaba njagala tulabe ku bubaka obuvudde Masaka eyo ku bifaananyi bino bwe bimaze okutuuka ku mitimbagano tumanyi kati omuntu emitimbagano gyamalayo dda okola bukozi awo kantu katono nnyo ng'ensi etegera ki ekigenda mu maaso awo Balamu Balugahale nga bayingiddemu n'ebbendera yaabwe simanyi ya NRM bikiraago nga bayingiddemu wa PLE nga bayingiddemu n'abantu baabwe bali mu kuwa obusentesente obutini obasavuwaza abali mu bibiina bbawa ssente ane kasosome then njogere ebyange kubaka obuvudde Masaka ndowooza onsubira obulaba bulungi oba obufuna kamala okugamba muntu 1 2 giramu abantu balabe bulungi obubaka buno abantu tulabe obubaka buno tulabe obubaka buno tulabe 1 2 1 2 1 2 ndowooza mubulaba obubaka njataba obubaka buno obuvudde Masaka batayi bange njataba obubaka obuvudde Masaka njataba obubaka obuvudde Ebudu obubaka obuvudde Ebudu natubisemu bwe tuti otyo Nsubuga BBS Masaka kijja bwemi kimanya kabonera Nuupu offices baaniriza Pilawo nayongerako message wano negamba nti ate ono yekayita Nuupu Masaka agambye ate mbalabula bannabyabufuzi abali wano buli agula abayaaye n'agula fake account oba sponsor nti osaanyaawo Honorable Mpuuga tujja kubaabya ate nno wetugenda saasi ku nnyama ndi ku WhatsApp
NRM yeyagadde mbu abayaayi abali wano abagezaako kwagala okukuba Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mumuweddemu kubanga oli muntu wa NRM mwabeyita aba Nuupu nga mwagala okukyankalanya Mathias Mpuuga Nsamba kati sasi ku nnyama tewakyali kigambo kyonna agenda kubakuba sasi ku nnyama wamma byo neebuuza ebijambiya byali Masaka byava kutani yali atema abantu e Masaka tetufunanga ansa babiteeka Musajja ne Ssewajjana naye nga si gye bakiikirira kati bino yeeyogedde nti gwe wenna agamba ku Honorable Nsamba Mpuuga balina kukuba essasi wabula Kyagulanyi musajja wa njawulo akwata omugwa gwa nayirooni n'agukasukira bw'atyo gumanyi ky'ogukozesa oba ogula embuzi n'ogusibisa oba ogusiba mu nte oba ogukolamu ki oba ogwetuza gw'omanyi naye abasinga obungi bagikola ne beetuga bwetuzi kati Mathias Mpuuga Nsamba ne munne Abedi Bwanika bamaze okwetuga owulira ndowooza NRM ebawaana aneeyongera babbikayo ate nabo nga balemye okuvaayo okukola ekituufu ekirina okukolebwa okwedistansinga ku mikola bya NRM bo baali bawuza muno bya kunga era nga bawuza kunga eyonoonye ne kati kunga erimu woofiisi za kunga sirabamu kifaananyi kya Nyanzi sirabamu kifaananyi kya kunga ndabamu kifaananyi kya Abedi Bwanika na mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wa NRM n'agamba mbu mmwe mwenna abamanyira mukulu Nsamba balina bakuba amasasi kale Honorable n'amayanja buli muntu yeetaaga munne nekyo kitaera kiseete kale tusomemu wano ku bubaka obuva e Masaka eyo na NRM abakabinja akabinja ka Abedi Bwanika ne munaffe Mathias Mpuuga Nsamba ate point eno tusobola tugikwate bwe tuti mukulu Mathias Mpuuga Nsamba banza oba bamutega ssente nga teyamanya kigendererwa ky'abasajja bano kati gye bigenza okuggwera ng'aswala ate nga amaze okukituulamu tebaali bagakituuzaamu Nuupu yonna Kyagulanyi n'akibuukamu kati mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne bamugaana okwetonda kumbe bamutuuza mu ddagala afiire eddala kati yalituddemu kati balandise okukola bye balina okukola olwa ssente zaabwe balandiko olaba bino balina wano bya akawunti bagulawo ne bateekako bendera ya Nuupu yaga Masaka Nuupu DPFDC kati Masaka teyinza kuba Nuupu teyinza kuba DPFDC ekikulakola zino ekyo kintu bakitaddewo Masaka Nuupu bakuleetezewo ekintu kyabwe ne bagamba nemwejjukanya ensonga ezabaleeta mu 2011 otherwise thank for today sibitegedde okay nagambye kasekende G7 I don't fight people like authentic lady and it's not in my gene in Chotera I do support Honorable okay wandimukozeshi okay ndoza mubirabi Mathias Mpuuga Nsamba amukwatako obaddamu okumwogerako balina kuba ekyasi baduumidde wookwatira ku Mathias Mpuuga Nsamba wookwatira ku Abedi Bwanika gwe sasi ku nnyama banange eryokanga n'etonya okuwangala kuno kutulabisa ebintu ani yali amanyi bino tulibirabako Kyagulanyi we bali kujja abasajja batulimbanga ne batutimba bbula Omugalatiya simanyi ow'ekitiibwa Masayasi ne boogera oluzungu awo olw'ebitege olukuba ebiraka olw'embogo ze banaanyizizza mu mazzi ne boogera ngero ne beegetaageta tulwanyisa Museveni must go Museveni will follow so kumbe bakolera Museveni kati okuva Kyagulanyi lwe yajja n'aleka abasajja bano ku minzaani beetuge amazima bavayo beyogera bokka nze ndi wa Museveni naye ssente za Museveni kati Mathias Mpuuga Nsamba aswadde ekitiibwa kiwedde ekyensaasira be baana n'omukyala baza tebadde mu geemu zino ne baswadde okubanga buli gy'ogenda ku ssomero gy'otabulaga taata wo mubbi yali enguzi yali ssente z'omusolo oh my god simanyi kibafiiringa essaawa zino abaana ba Mathias Mpuuga Nsamba simanyi kibafiiringa naye omukulu wanza oba takimulya nnyo okuba ensimbi yazirya naye abaana sisuubira nti abaana ba Mathias Mpuuga Nsamba bawagira Museveni ye gavumenti ye sisuubira
taata bamutuuza mu ddagala n'aligwamu nga tategedde musajja wattu ne bamubuulira ekituufu ky'alina okukola ne bamumamaaza. Teweetonda Kyagulanyi yani gwe weetondera. Abannayuganda bani beweetondera tozaayo ssente tolekulira nawe gye tutuuse. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ndi wano okutegeeza muganda wange kitange ow'ekitiibwa awo bonna olunaku lwe bakugamba nti weetondere bannayuganda ozzeyo ne ssente omuntu yakugamba nti okikola weetondera otya bannayuganda weetondera aka family party munange yatta ebyobufuzi byo wali bakutega tusobola okukkiriza nti bakutega n'ogwa mukanyeebwa kabe nga tutegedde naye mukamaawo pulezidenti yakalaba nti bakutega akanyeebwa ne bakuwa direction gy'olina okukwata okunaazaako enziro ng'obudde bukyali munange bakuwabya ate gye tutuuse okyasobola okunywa amazzi Masaka Mukulu Mathias era ojja kutulanga mu buwoteeri weekwekekweke tukyasobola kugenda ku stage ya boda ndayirira wano tukyasobola kugenda mu katale ndayira mu Nnyendo mu katale k'omu Nnyendo okikira Nnyendo Mukungwe tukyasobola kugendawo tukyasobola kugenda mu galaji zaawo ndayira tukyasobola kulinnyawo tukyasobola kugenda mu taxi park y'omunye tukyasobola ekyokulayira era ojja kutulanga mu buwoteeri ogendeko awo ewamu mimwanyi weekweke wali abantu 3-4 eyo ojja kutulanga naye gwe wano mu bantu abangi abaakulonda kale lwaki weetidde fyukyayo bwotyo nga Kyagulanyi okukwata obukulembeze n'afuga emyaka gye 10 bwepawa noba nga okyaliwo n'ovuganya mu kibiina naye n'ofuga emyaka gye 10 bwepawa nobeera ku pulezidenti w'eggwanga naye kati kukiriwo niwonoba okunamira muzibaganyabo n'okuddamu ofuna ekifuta obukulembeze obaebesibwa n'wakalinda luzi tekikyasoboka kyoba omanya mpozi nga NRM ekubbidde naye tojja kukifiiringa ng'abantu be bakulonze ojja oli ku maanyi g'abantu kati okubeera ku maanyi ga Museveni kiruma naye eno gwe weetuusize Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wandibadde si gy'oli singa wafula mu mutima n'ogambye ekibiina kigambye kitya kambe n'ekibiina ekintu nnyo okufiirwa wandifiiriddwa kano akavaavulanya ako commissiona wandikafiiriddwa netuba kigenda kubeera mu mwaka gujja kali Museveni waafe enkya naga Museveni afudde nga tulina okulonda omukulembeze nga kubaliwo abantu pulezidenti Kyagulanyi n'ayitamu nga gubadde waawaawo Kyagulanyi wayitawo nga gwoddako mubitiibwa awo okusinza ku ttomo ly'ofunye laba kyeweekoze Mathias lwaki mulowooza nti ajira Museveni si waakuvaako n'otula mu lukiiko n'oteesa nti bampa omusirikale anaabeeranga nkuuma mbadde ova kulida opposition oba ogenda mu gavumenti tumanyi ojja kufuna abasirikale kale abasirikale akamu osaba kaaki lwaki mwaggwamudde essuubi bwe mutyo notukana okwayo woofiisi walimu ebyambyoni Katemba mbumuswaza nuko ekitasoboka Masaka obawagira Nuupu bino byebakoze bano baani ono yaani Balamu era babikoledde mu ka woofiisi kebekukumyemu njagala bagendeko wabweru babikole tujja okumanya Masaka ekituufu kyeri kyeki nabyekwekeno balondayo omuntu nebajjayo e Kampala abo n'abantu abali waliwo abayi Masaka kino ekivubuka ekirenzi kino kyendaba kyekiriwo kino oba bakijjawa kyebakozesa ne buli kyebakozesa beegase ku muhoozi kino ekitadde egundi ku ngulu kino kyekivuka kyebakozesa ono Demi Gasita yali mbega nga azze mu Nuupu Kyagulanyi n'amufuumula empale ne bamutegeera n'adduka n'addayo gy'alina okubeera beebo bano bavudde Kampala balinawo omuntu omu n'omukyalo omu kati Nuupu yeeyo nabo ne bambala engoye eza Nuupu ne bavimba nti tumaze kale muswadde n'okuswala naye eyo Uganda yaffe mwe tuli bakulembeze baffe baswadde ne baswaluka mazima simanyi baba bagenda kuddamu kunywa amazzi naye katubasabire Mukama yaba abatembera yamanyi olugendo lwabwe ffe situmanyi naye nga baswadde Mukama Bayibuli egamba nti bw'onoovangako ttaaki y'abantu ogamba tekyalina mukisa gwa Mukama Katonda Mukama Katonda emisa egikolera mu bantu bamwana yinki buli mwana w'ekyo baba takulikuba tolina mukisa Abedi Bwanika Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba mweraba mutulabyeko nnyo mubyereetedde mwagala okuba n'entalo zimwana nga mu DP oza mu Nuupu zisoboka mu Nuupu kizibu tukyali konko tukyali strong tukyali kalibakaali kitwetaba tukimanyi kujja kugenda Museveni si bya muzannyo mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda saba bankuumire batayi mweraba